tubasaba nnyo ne tubagamba nti nno mwegendereze ebintu ebimu era ne tubagamba nti nno bannange eno yadde nga wajja kukola abantu ababi bakyaliyo. Tulina mwannyinaze waffe agamba nti nno waliwo abantu abatategeerekeka ababadde bamuleetedde eddogo mu nnyumba ya mukama we nga balireetedde mukama we naye nga bayise mu mukozi wa waka. Wabula abaddeko Katonda ow'amaanyi ennyo okukizuula nti nno munnange ebintu bye baleese ewa mukama we byandiba nga bintu bikyamu era bisobola okuvaako obuzibu. Kati nno ekiddiridde kye tugenda okuzuula mu Katambi ke nga ye kennyini nnyini yeeyogerera wano wembasabira nti oli wa mukama wo okola naye toggulira ng'omuntu yenna gw'otategera oba tomala gakwatanga bintu omuntu byakuwadde n'akugamba nti bino biteeke mu nnyumba bya mukama wo ojja kufuna obuzibu. Jjukira eddogo mu nsi zeeno we bakukwata nalyo tebagenda kubuuza any question, ogenda kusibwa oba osobola okuttibwa kubanga abeera shiriki. Yenze Shila Adita gwewe natanaba kubanga subscribinga obutambi bwe buti bujja kubanga bukuyitako. Jjukira nti obutambi buno tubukolera mmwe bankuba kyeyo musobole okuyigamu okwekuumisa, musobole okuwabulwa, okuggulwa amaaso n'okutangazibwa. Kyova olaba tubagamba mu subscribing okwate ku kade nga buli video gye tuteekayo ekutuukako bulungi nnyo kubanga already obeera member. Ne tubasaba ne tubagamba mu commenting kijja kutuyambako, kiyambe ffe abakola obutambi. Teekako n'abo abagenda obbula, bateekako n'abo ba comment readers mu comments zammwe bayigamu ebintu bingi nnyo. Commentinga toyina kyogenda kuvaako, naawe beera omu ku basomesa kubanga oli musomesa. Beera ku abo abamu abakansolinga, abawabula, abagayidinga. Commentinga wabula ng'ate akadde tokeerabira ako nno kakuyambako nga buli video gye tuteekayo etuukira ku ggwe. Katugendeko mu Katambi ka mwannyinaze waffe ono abeere nga atunnyonnyola engeri omuntu gy'abadde amuleetedde eddogo alimusibyeko aliyingize ennyumba ya mukama we. Ate era tukomewo twogere ku biki ebiyinza okuvaamu in case ng'okkiriza okuyingiza ebintu nga weebite mukama wo nga takkiriza naki kyosobola okufuna oba ekisobola okuvaamu mu incident eyo. Katugendeko mu Katambi tukawulirize ate era tubeere nga tukomawo. Baganda bange ekinguddeko wano kikambwe. Bannange mbadde ndi wano bakama bange batambudde. Bakama bange batambula baba ne mama bagenze n'omwana omulwadde, omwana yalwala amaaso. Kati mbadde ndi muno nga mpwira akonkona akonkonye nno ddala nga nyanguwa ngenda nkola ki nsobole okuggulawo. Kati bwe ntuuse kumbe ndowooza bw'akonkonye n'alaba nga teri aggulawo n'atambula agende naye ng'aleseewo byaleese. Kati ze bwe ntuuse nziguddewo oluggi okuggulawo oluggi amaaso nga tuusiriza ku kanyonyi nga kali mu keegi akayiibwa nga kali mu keegi. Era bwe nziguddewo bwe nti ne kapapala nga nako keekanze ate nange nenkekanga ne ngamba bismillah. Kati mu kugamba bismillah bali ndowooza ababadde bagenda ne bampulira ne bayita Aisha kuba mukama wange wano bamuyita Aisha wa wano omukyala. Ne bagamba Aisha ne mbagamba yenze Ana ne bakomawo emabega. Bannammwe bwe bakomye emabega ne mbabuuza mwagala ki? Ne baddamu ne bagamba Aisha fen. Ne mbagamba Aisha mafi, ne bagamba fen, ne mbagamba safari, ne bagamba mita, ne mbagamba Eliom, ne mbagamba agenze leero. Ne bambuuza akomawo ddi, ne mbagamba nze simanyi. Ne bambuuza agenze ludda kikonze simanyi. Kati ne wansi ku madaala we babadde bayimiridde wabaddewo emmere y'akanyonyi. Ne bagiyoolawo kuba kakeegi kazze ndowooza nga kakola ki kakagimansa. Ne bagiyoolawo ne balongoosawo bulungi ne basitulawo kakeegi kaabwe n'akanyonyi kaabwe. Kati babanga abagenda ate ne bakomawo ne babanga abakankwasa. Mbatunuulidde kati mu kwagala okukankwasa ne mbagamba kaani era bwe nti nkuba nze nkatiiriddewo wano nze sirabangawoko bunyonyi wadde pusi wano tebalunda pusi ziraba bweru nga ntwala kasasiro. Ate era olabanga ne mukama wange omukazi abitya nnyo tabyagalira ddala. Munnange nga babanga abakampa ate beefuula bwe bawogerezaganya babadde babiri. Ngenza okulaba nga bakwata akantu kabadde n'akasowaani wansi kakeegi ndowooza nga mwe muli emmere nga bakwata akasowaani ako nga bakasikayo nga bayiwaawo emmere ku madaala
kati nze nga mulindowooza bali kuyiwa emmere bakwate ka keegi nga kali empty like nga kali clean bakampe nyingize olumaliriza mwana gwe nga batambula bagenda n'akanyonyi kaabwe balesaawo emmere kati nange nensigala nga neebuuza ate kibayisiza emmere ng'ate akanyonyi bagenze nako kiki muganda wange nga nziruka misinde omuvubuka ajjukira yasigaddewo omuvubuka asula waggulu eyo nga nyambuka waggulu konko n'omuvubuka mukonko nga mugamba jangu yangu wako omuvubuka ze ayambala kanzu bambi nga nzija munyumiriza olwo omuvubuka afulumye bweru tunoonyeza abawala babuze omuvubuka mu kufuluma engeri gye mugambye byakanyonyi ayise na mu mulyango mulala kati mu kukomawo omuvubuka n'akwata bayibuli gundi Kuruhani n'alyoka ate asimbula essaala muganda wange bwe mulabye nga asimbula essaala ningamba nze eri ku kisuzani waabwe nendyoka nkusimbulira faya agenza okuntunulako ng'ate nze ndi mulala bannange nsabye n'entuuya n'omanyi okusaba mukama katonda omuvubuka n'asimbula edduwa nze n'ensimbula eri essaala supa yesu ne muyitanga bannange kyesisabye nga tekiriiyo kyesisabye nga tekiriiyo n'ensimbula essaala n'empita faya kuba omuvubuka ekimazeemu enviiri ku mutwe omuvubuka agambye magic haramale tengamba wano waliwo sitaani bannaye bano abantu bamanyi kye bayita eddogo ne bagamba ddogo omuvubuka n'alyoka asaba nengamba kati ate nze alisooseeko nange nendyoka nsimbula liri banange nensaba nga mpita naye nga mpulira nensaba n'amaliriza ye bw'amaliriza nze nenzira mu luumu yange nenfukamira nensaba katonda kati n'akuba amasimu n'akubira maama we n'ababuulira ndowooza ekibaddewo ne bakubira maama wa baba tubadde tukyali awo ne bakonkona oluggi abagambye n'obagamba sebo tebayita mu luno nze ndi ddukozesa nzekka ne bagamba bayite eri n'abagulira eri ne bayingira ne balyoka basaba dduwa bakutte ne ku luhaani bonna nengamba mukama katonda kyekigudde ewange wano bannange nange nensaba nga bwentuuyana nengamba mukama nze najja kunoonya ssente sirina buzibu bwonna bannange neneetala nga sibitegeera ye mbadde nkyali awo omuvubuka nanyumiriza nangamba olaba ffe wano ebuwalabu ezo enjiibwa n'agamba ezo enjiibwa mbi nnyo n'eppusa enzirugavu baziromberamu edduwa ne bazisindika ne bambuliramu abantu nanyinyonyola ebintu bingi ne nga nfudde nze banange ne tusaba kati we bamaliriza ne baŋŋamba ngende enkole ki mbiyoolewo mbiteeke mu kaveera mbitwalire eddala kasasiro sigeza nabiteeka mu dasibiini yawaka nengamba bannange katonda wange nze omunaku waabwe ate kati bali kunsindikira ddala mu kintu nembagamba kale musooke mulinde nendyoka nzija muno bannange nendyoka nkowoola katonda faya n'afuuka faya gwe okufa kutiisa nga naddala ng'oli kufa by'otategeera bannange nemmaliriza kati ndi wano ŋŋamba ŋŋende mbiyoole oba nedda bannange mumbupe ku magezi kuba ntidde ekyamazima nange ntidde nga bo be batidde nange mbitidde bwakuba bayinza n'obitegeerako naye ate nze serwajja okwotawa byebyo nno ebyavudde ku sayidi ya mwannyinaze waffe mukozi munnaffe ebyo bye byamutuuseeko waakolera ebintu ng'ebyo si bipya kumwe mwenna abaludde nga mukolera eno ebintu ebyo nga si bipya wabula oyinza kukola otya kwe kubeera very careful banange mwegendereze nnyo mwegendereze mujjukire tukyali ku musango gwa muganda waffe gwe baakwata n'enjaga ye kyalumiriza inti nno gwali munnyo naye munnange if ye aguyita munnyo naye omunnyo gwe gugenda omuteeza kalabba gwe bagenda okukozesa babeere nga bamutemako omutwe kyetutamanyi omunnyo guno ye yagwegendereza nga munnyo yagukebera n'alaba nti munnyo oba teyakebera yalaba bulabi kintu kyeru ate nga mujjukire enjaga ne mu nsi muneeno mweri kati omuntu wagamba nti bamukutte n'enjaga tetusobola kuwakana nnyo kubanga naffe amazima tetugamanyi kino kyenjogera kyekuusakuusa katambi kentaddewo olunaku olwaleero omuntu akuleetedde ekintu
ekinyonyi n'agamba nti kya mukamaawo kiyingize naye tonnafuna lukusa okuva ewa mukamaawo. Bw'okwata ekintu bwe kityo n'okiyingiza ne mutandika okufuna ebizibu ewaka, ekintu ekyo ne kifuuka akakookolo ne kitandika okuleetawo enzigotto wakati wo ne bakamaabo oba mu nnyumba ya mukamaawo. Who's going to be blamed? Of course it's you as a worker. Jjukira naawe tomanyi omuntu azze n'akugamba bino bya mukamaawo gwe ng'omuntu okkiriza naye nga tomaze kwebuuza we tubagambira nti mmwe abafuna chance ne babaleka ewaka. Omuntu wakonkona ku gate, ask your bosses oba wali oba taliwo. Ask them, do you expect anyone? Waliwo omuntu gw'osuubira okujja ewaka bw'akugamba nti nedda, leave it. Oba ye ng'omuntu muleka akyekwatiremu amanye ani azze ewuwe. Temuyingiza bintu bibabawadde. Abantu balina ettima, abantu babi. Omuntu asobola okuleeta ebintu nga bigenda kukutta, agenda kukuleetera obutwa, agenda leeta eddogo ng'eryo. Kati ono jjukira akanyonyi baakaleese naye omuntu eyabadde ewaka n'akizuula nti si bintu bituufu ne batandika okusaba byebyo nno ebyavuddemu. Ekyo nno kikuyigiriza ki? Always be careful. Mubuuze bakama bammwe biki ebigenda mu maaso. Are you aware of this and this? Bw'abanga he or she is not aware, nkusaba naawe stepping backwards, take a step backwards oleme kufuna bizibu. Yenze Sheila Adita kalowooza akatambi kanene okafunyeemu nnyo kunze nga Adita enkayizemu ebintu bingi. Kansubire naye wekigenda okuba komenti zo ngenda kuba nzirinze wansi awo, ngenda kuba nzisomamu manye entegeera yammwe, ntwale ebirowoozo byammwe ate era njige n'ebyo bye mbadde simanyi. Wabula ng'ate gwe wena alaba vidiyo zange okola ekintu ky'amaanyi nnyo era okola ekintu kirungi nnyo, nsaba Mukama yaba akuddizaawo ku budde bw'omalanga osubscribinze era ku budde bw'omalanga olaba vidiyo zange zineno, imbaagala nnyo.